Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Tito, essula esooka. Okulamusa eyawandiikirwa ebbaluwa. Pawulo, omuddu wa Katonda era omutume wa Yesu Kristo, ng'okukkiriza kw'abalonde ba Katonda bwe kuli, n'okutegeera amazima agali mu kutya Katonda, ebyesigamye ku kusuubira obulamu obutaggwaawo, Katonda ow'amazima bye yasuubiza ng'ebiro eby'emirembe n'emirembe tebinnabaawo, naye mu ntuuko zaabyo yayolesa ekigambo kye mu kubuulira kwe nateresebwa nze, ng'ekiragiro kya Katonda omulokozi waffe bwe kiri, eri Tito omwana wange eggereggere, ng'okukkiriza kwaffe ffenna bwe kuli, ekisa n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu omulokozi waffe bibeerenga gy'oli. Tito, okutereeza ebyali tebikoleddwako. Kyennava nkuleka mu Kuleete, olyoke olongoosenga ebyasigalira, era oteekenga abakadde mu buli kibuga, nga nze bwe nakulagira, omuntu ateekwa kuba nga taliiko kyakunenyezebwa, nga musajja wa mukazi omu, ng'alina abaana abakkiriza, abataloopebwa nga balalulalu oba abajeemu. Kubanga omulabirizi kimugwanira okuba nga taliiko kyakunenyezebwa, ng'omuwanika wa Katonda, nga si mukakanyavu, si wa busungu, si mutamiivu, si mukambwe, nga teyeegomba kufuna magoba mu bukuusa, naye ayaniriza abagenyi, ayagala obulungi, eyeegendereza, mutuukirivu, mutukuvu, eyeefuga, anyweza ekigambo ekyesigwa ekiringa okuyigiriza kwaffe bwe kuli, alyoke ayinzenga okunnyonnyola abantu enjigiriza entuufu, era n'okulaga obukyamu bw'abo abagiwakanya. Tito, okuziyiza enjigiriza ey'obulimba. Kubanga eriyo bangi abawakana, aboogera ebitaliimu era abalimba, era okusingira ddala abo ab'omu bakomole, basaanye okuziyizibwa, kubanga abo be bavuunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa. Omu ku bo era nnabbi waabwe bo yagamba nti, Abakuleete balimba ennaku zonna, z'ensolo embi, baamululu era bagayaavu. Okutegeeza okwo kwa mazima, ky'ova oteekwa okubanenya n'amaanyi, balyoke babeere mu kukkiriza okutuufu, balekeraawo okuyigiriza enfumo ez'obulimba ez'Ekiyudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyama okuva ku mazima. Eri abalongoofu byonna birongoofu, naye eri abagwagwa n'abatakkiriza tewali kirongoofu, naye amagezi gaabwe era n'omwoyo byasiigibwa obugwagwa. Baatula nga bamanyi Katonda, naye mu bikolwa byabwe bamwegaana, kubanga bagwagwa era abatawulira era abatasiimibwa mu buli kikolwa kyonna ekirungi. Tito, essula ey'okubiri. Tito, okubeera ekyokulabirako ekirungi. Naye gwe yigirizanga ebisaanira okuyigiriza okw'obulamu. Kubirizanga abasajja abakulu babeerenga bateefu, ba buvunaanyizibwa, bategeevu, abalina okukkiriza, okwagala, era abanywevu. Abakazi abakulu nabo bakubirizenga, babeerenga n'empisa ezisaanira mu bantu, nga tebawaayiriza, era nga si batamiivu, naye abayigiriza ebirungi, balyoke batendeka abakazi abato okwagalanga babbaabwe n'abaana baabwe, era babeerenga bategeevu, nga si benzi, abakola emirimu mu maka gaabwe, ab'ekisa era abagondera babbaabwe, ekigambo kya Katonda kiremenga okuvumibwa. N'abasajja abavubuka bakubirizenga okubeera abasobola okwefuga mu byonna. Mu bigambo byonna, gwe beera ekyokulabirako ekirungi mu bikolwa ne mu kuyigiriza kwo, ng'olaganga obulongoofu, obumalirivu, nga buli ky'oyogera tekiriiko kyakunenyezebwa, oyo atali ku lulwo alyoke akwatibwenga ensonyi, nga talina kibi kyakutwogerako. Kubirizanga abaddu okugonderanga bakama baabwe, nga basiimibwanga mu byonna, tebateekwa kuba bajeemu, nga tebabba, naye nga beesigwa ddala mu byonna, balyoke bayonjenga okuyigiriza kw'omulokozi waffe Katonda mu byonna. Kubanga ekisa kya Katonda kirabise, nga kireetera abantu bonna obulokozi, nga kitubuulirira okugaananga obutatya Katonda n'okwegomba okw'omu nsi, tulyoke tubeerenga abateefu, abatuukirivu, era abatya Katonda mu nsi eno, nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo, eyeewaayo ku lwaffe, alyoke atununule mu bujeemu bwonna, era yeerongooseze eggwanga ery'envuma, erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Yogeranga ebyo, obibuulirirenga, onenyenga n'obuyinza bwonna. Omuntu yenna takunyoomanga. Tito, essula ey'okusatu. Abakkiriza okussa omwoyo ku bikolwa ebirungi. Obajjukizenga okugondera abafuga n'abalina obuyinza, okuwuliranga, okubeera abeetegefu okukola omulimu omulungi, nga teboogera bubi ku muntu yenna, nga beewala okuyomba,
abawombeefu era nga bassaamu ekitiibwa abantu bonna. Kubanga era naffe edda twali basirusiru, abatawulira, abalimba, nga tuli baddu ba buli kwegomba okubi, n'ebinyumu ebitali bimu, nga tuli battima era ab'obuggya, nga tukyayibwa abantu era nga tukyawagana ffekka na ffekka. Naye obulungi n'okwagala okw'ekisa okwa Katonda Omulokozi waffe bwe byalabika, n'atulokola, si lwa bikolwa bye twakola mu butuukirivu, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, n'okufuulibwa abaggya Omwoyo Omutukuvu gwe yatufukako mu bungi mu Yesu Kristo Omulokozi waffe, tulyoke tutukuzibwe olw'ekisa kye, era tufuuke abasika mu kusuubira obulamu obutaggwaawo. Ekigambo kino kyesigwa, ne ku bino njagala ggwe okukakasizanga ddala, abakkiriza Katonda bajjukirenga okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi. Ebyo birungi era bigasa abantu, naye weewalenga empaka ez'obusirusiru, enkalala ez'endyo, ennyombo n'okuwakanira amateeka, kubanga tebiriiko kye bigasa so tebiriimu. Omuntu omukyamu bw'omalanga okumubuulirira omulundi ogw'olubereberye n'ogwokubiri, mwewalenga, ng'omanyi ng'ali ng'oyo amaze okukyamizibwa era mwonoonyi, nga yeesalira yekka omusango. Okumaliriza, bwe ntumanga Atema oba Tukiko gy'oli, ofubanga okujja gye ndi mu Nikopoli, kubanga nsazeewo okubeera eyo mu biseera eby'obutiti. Fuba okwanguyaako Zeena munnamateeka ne Apolo, laba nga balina byonna bye beetaaga. Era fubisa abantu baffe bayige okussangako omwoyo ku bikolwa ebirungi mu bigambo ebyetaagibwa, baleme okuba nga tebabala bibala. Abali nange bakulamusizza. Olamuse abatwagala mu kukkiriza. Ekisa kibeerenga nammwe mwenna.